Aya basi okuvaako wa mwana mulaba muyita Kapa Cat. Kapa Cat ono olunaku lwajjo bannaffe bamanager abaafuumulwa omukulu bamuyita Alfred Bagonza n'omukulu gwe bayita Kama Ivan. Omukulu gwe bayita Alfred the Baddest ono yali amanaginga omukulu gwe bayita Fefe Busi. Kama Ivan yali amanaginga Palaso ne batabuka bubi nnyo. Kati bakoze management empya bagiyita Untouchable Music Management. Era ye managing endongo eyo. Abakulu bano baza managing abayimbi okuli Fikfamega, Fefe Busi, Gravity, Palaso, Chosen Blood n'abayimbi abalala. Era omukulu Kama Ivan yakasayininga omuyimbi bamuyita Henry, bamuyita Nis Henry yakamusayininga. Kati Kapa Cat ono yabadde mu record label bagiyita Tough Music Dancehall. Endongo ebadde ekyaganye mpola mpola naye kati abakulu bano bamusuubiza nti budde bwonna endongo egenda kuba ate nga esimbula n'amaanyi. Era ategeeza nti Freedom City naye ajja kuba ate nga ajabya bino mwalabye bya Martha Mukisa byakabiramu. Kapa Cat mu maanyi ag'enjawulo yasayiningiddwa bannaffe abo bamanager babiri Alfred ne Kama Ivan be bagenda okuba ate bamutambuza obudde bwe obugenda okuba ate nga buddako. Yeebaziza bannaffe aba Tough Music abamuyambyeko Kapa Cat paka wuumuulidde ng'endongo agikuba. Nenga gye buvuddeko asobola okuba ate nga alagula mwana mulago bayita Martha Mukisa n'amutegeeza nti Freedom City nyabu. Yagamba nti ennyimba tayina era ndowooza abasinga babiraba naye nono naye tumulinze kuba ye agamba Freedom City agenda jijuza Kapa Cat. When we meet each other we say hi tewali kyamanya kyendaba. Like I've been trying to explain earlier, bino ebintu byasho bibanga kuteringa weather tegera n'olaba nti kira kikutte enkuba eyinza otonya okusinziira ku mpima mu yesho ya muganda wange oyo ekire kikutte side ekire kikutte. I feel like date yesembedde naye amaanyi tetugalaba, you know, and nga bwe tuli nti like my concern comes with, like, you know me, I like to talk about facts. I love to talk about the factual facts. Kati mukulaba okwange ndaba kosa teyengedde naye amaanyi tetugalaba. I feel like muganda wange ono shagitaddeyo because ebyuma ebigikola weebiri oba abanagiteekayo weebali. Yali Kapa Cat ng'ayogera ku kivulu kya Martha Mukisa ye kyamusala Luganda zonna bwe yasobola okuba ate ng'akitambula. Njagamba munnange mwebale kumala ne mufaayo kubanga kati tutwale tukale na awareness eshegeera tukole awareness bannaye mujjuzeewo we mba musobodde naye n'abantu nawe si basiru because who is coming for one song? Who? Nobody. Kati olwama ngenda kwata ekyebiri kyange ngule ticket njise wano bwe nti zange ndosokosa weza biri ngandi ku Freedom City tubale abantu tubale tulabe tuyingiza tutya nze nsooka owagire ekya abanziyo ne chali wange jibeena because we have to support feminists. Ebiri sikasa some here literally saying tugenda zina sango for 6 hours because I think the show roughly takes 6. Tugenda zina sango kubaza mpaka mukaaga sasa era sango bamuddamu nnyo Eddie Kenzo n'aluyimba n'abategeeza Martha Mukisa luddemu olubayimbire naye ng'ekivulu kyatambula bwe kityo Kapa Cat yakiragula nti amaanyi matono naye era katumulinde ku lulwe.